mutabani wa Pastor Bujingo gwe yasuulawo ono avuddeyo. Frank Gashumba alabidwako ne lava w'omupya bibino bya mwana Kabaka mwanga bituuse paka ku poliisi bambi bika by'amaziga nabyo birindirire kuno. Gobe natana ba subscribing atugamba subscribing obelengo sokwegatta kweno family affe twaweza ba subscribers 100k bambi subscribing obelengo sokwegatta kweno family kagendeleyo mawule gafe yagalero nga siwa rwisiza omwana Frank Gashumba bambi yalese omugunga bambi ubango ogulaba kona ugamba bambi takutyakoze ki tiyakoze rosi neno video jolaba bade saturatinga wali ku TikTok nga bagamba muno yoyo mukazi we mbiye mukazi we ebyo nga tubitadde mabali byabadde ng'ebyo kusaga omwana yavuddeyo n'agamba mu Pastor Bujingo ye tata wengine bankupulengera ka video era nkomewo ne namakula bibino Sitange Bujingo ye yanzala nansuulawo ne mama wange namusuulawo sama yakyali mu ggwanga mama wange yafa Bujingo no nga tubitadde mabali mode mwena mwede mukimanyi nti bambi Rema namakula ayina stress era nga bambi stress yanaku zino ebadde va ku ba social media inloziga bagamba bambi Rema namakula avayo defending Hamza Dikenzo yafukadde mukano gwa Hamza bikindoza mumanyi nga Wanda Boy UG lumutu bawa mawulire nemwe mulwawo kola kyo kujja ugala bana era nga gabawo waneno nga tubawa mawulire gali purified era nga bambi tetongera munyo webate tumanyi tubagamba mbu era nga bambi Rema namakula onako rajo wale promoter ya mukubide promoter wa Egypt ya mwisinaga mu Rema namakulu lwakitoje no tukuba mufe abana Uganda aba Egypt noje no tukuba mu muziki iranga Rema namakulu abambite yaganye iranga bafanizi be abawali eri Egypt ira mune bafanizi bafe baba subscribers bafe aba Wanda Boy UG to bagamba bambe mugende mu muwagire bambe omwana kenzo ndoza mukamanya kayimbe bino ngamba sibite yarange kwena tana bakumpela kano ka video ka like mbade sabo kampeleka like abenga kaso kutambula katukire omuntu yenna ali mu nyumba aliko stress ayagala okumanya mawulire kiki agafe Uganda kozi kimanyi nyona kuzino abana basinga internet bawa mawulire mafuira nga tebashagala kukoma ku YouTube iranga wano okka kwanda Boy UG tugamba ogendo sanga mawulire gali purified iranga amatufu ka Kim Films agamba jangu genda yo akuguze perfumes ku bei ntono nyonyonyo kuyala isi nnyo namberi awo nayo so mukubira ko ebino nga tubitadde mabali ebya Rema namakula ngina bamba letira story yo no mwana 256 bambi mama wa Muna256 oluvanyuma lwa kuvayo nagamba muna bambi vayo okulechi wewoze kupina ebintu ebigenda ku social media bya LGBT era nga muna bambi onako lwaje lero yavuddeyo ne bakola video ne Derick nga abalaga bambi bili ebya LGBT tabikola wabula obaya lwakuba yagala wabula just abayinolaga abazungu muno mbo ali mu ebyo bintu na era nga yetalimu era nga bambi yali no mwagala we Derick era nga Derick yamukoledde ka message kano kawulire era nkomewo ne Kabaka mwanga bikabya omukazi atalina kabina sembera wano omukazi atalina nyashi jangu uliriza gwe nno omwana w'obuwala ali eyo nga tolina nyashi naye nga oyina omusajja akwagala ebyaddala bambi nga akwagala ku mutima akwagala ku llo oba bbaawo oba boyfriend wo bw'ofuna obudde mwebaze bwe kiba kyetaagisa kukikola buli lunaku kikole mugambo mwami wangu omulungi baby nzani teka werinnya lyo nzani nagawa waabwe go walondayo noleka abakazi abashipinga abayina nyashi nga bolabe yazzari notwalanze muserebende waabwe si mu bubi kino nkibabulira temumanyi basajja kye bayitamu temumanyi naye wallahi kuba mwaka faananyi singa gwe yali omusajja abanyashi obalabako wali wonna gwe wali badde mazima ddala otwala alina olubaawo lulengere abasajja bonna abalina obukazi obutalina nyashi babeera mulinga beeyogeza kale wadde kali flat naye kasita kalina face wadde tekalina nyashi naye kasita kantegeera kabinkolera kwegumya just abasajja baliko kizibu bandayo omukazi yenna asana n'obeerako ne nyashi ya rabbi omukazi ali flat tajuma semubo nga tubitadde mabali oyo no comedy wa Derick wa radio mumumanyi comedian wali ku TikTok bambi iranga lumu ajana basula mu ka inspirational speeches oba quotes bino nga tubitadde mabali ebya Raymoja onamanyikidwa nga manager wani wa Kabaka mwanga wamune manager wa Muganda Kabaka mwanga iranga bambi atandika ka foundation ke uvanyuma kutulwa kuleta Kabaka mwanga wano mu kibuga lo company manyikidwa nga
eriawo kampani ojayipo mumuwulira sagala jogerako kampani ene etwala abantu ebweru kino yalaba tutteyo bali bamuyise bagamba Raymond jangu okoleki tulina diiru naawe era Raymond nagamba mwina diiru nange batawulidde mugwayi nani gwe manager wa Kabaka Mwanga nagamba inze manager we Raymond yakola ki yagendayo we atuukayo basajja bakola ki bagamba Raymond Kabaka Mwanga yagamba mukaya yagamba ba receptionist nagamba njagala agenda kola ki yagala agenda fuka nga bagamba Raymond linda wano mwana agenda fuke we bagende manju bakozesane bakoyesa Kabaka Mwanga jukira Kabaka Mwanga mwana muto era nga he's below age of 18 kwesalirawo bambe omwana ngagamba manager yagambe tukole video waneno ko Kabaka Mwanga nagamba tewali buzibu nebamugamba ebigambo byokola ki ebyokwogera era nga bambe ng'omwana omuto bambi yakola ki teyagana nga akkiriza okola ki okutandika interview no bambi tiyalina interview ngambe muno kyali yali video ngenda banji kuplenga masa ojerabireko kale kamplengere video olene Raymond byayogera kweno video abechotera emasaka abawuwa mwenna mujje wano kutripai aba tripai mwakwesa omwana wange ne mutamu wadde n'ekikumi ate nga muyingiza milioni 10 buli wiki bampita Raimoja Kabaka Mwanga nali nakamuleta mu kibuga aba tripai ne bakontaktinga ne bangamba mpatwaliro n'omwana sali mubi ne tutuuka ku reception yawo twatula ne bakwata omwana wa fono ne bamufulumya abakozi abakola waawo ne bangamba bagenda for just selfies awo biki sali mubi ne mubalekera omwana ne bamutwala emmanju mu toyi ne bamukozesa obulango nga sikimanyiko ate nga n'omwana tabimanyi bamugamba yogera bino omwana ne bamukobya ku reception ne bangamba nti aba boss ba manager bali meeting ojja komawo olulala kwanze ize tebapa yadde n'ekikumi wadde transport nengamba engeri gye bangambe ndikomawo olulala nja kukomawo nagenda okulaba obulango nga butambula ku social media zonna ng'omwana yakoze obulango naye nga bamutwala mmanju mutoyi gye babumukozesa nga sirina kyemmanyi SB4S yakubirako essimu nangamba Raymond ampa ku ssente nemugamba SB4 zitya nangamba mukola na tripayo obulango nemugamba abasajja buzi tebampa wadde the nature n'ekikumi nangamba kati Raymond botavene we defending abantu bagenda lowooza walya ssente z'omwana era nzoba kubira omulanga aba tripai bayingiza ssente 1000 bakozesa omwana tebatwa wadde n'ekikumi natuuka n'ekiseera ne mbakubira essimu ng'omwana adda ku ssomero ne bagamba omwana bamuweeyo ku bitabo baagaana twafuna omukisa ne tufuna omuntu ayawugulya Kabaka Mwanga abajje ba Infotrust abamugulya requirements nezemu ne contactinga Infotrust nga omwana nge yakola nnyo obulango bungi bwe yakola kati at least mutweza uniform paka kati baagaana zisirina manyi gawabire no company kuba ekintu kyemwakola kiri professional naye kuba nze ne Muna256 sirina sente ziwaaba naye ngenda kozesa amaanyi gerina ku media n'abananyambako bagenda kunnyambako Kabaka Mwanga afune justice kubanga ono omwana brand ekintu kye yakikola nga ino kifunamu naye ne mukozesa olukujjukujju ne mukozesa ne mufunamu bye mufunye comments ziraba baana mubatwala omwana bakoledde obulango naye wadde neki bantumwe muli bazibu nnyo ekyo kitegeeza ki wemuba mukoze ebintu webite bitali byamazima ebitali birambulukufu kati abaana bemutwala byo birambulukufu mbakubira omulanga wobanga boosi wammwe tabeera ku office nsaba mumutuuse vidiyo eno njagala ateekewo enteekateeka asiikane Kabaka Mwanga omwana amuwe kyamuwadde omwana akiganyibwemu kubanga ne bazadde be banaku bali mu kyalo